nga opposition okujja tuteekwa okuwa buli muntu ekifo ekimugwanidde ku lwa bulungi bw'Abannayuganda n'okuteesa kw'ebyo ebinatutwala mu maaso ng'eggwanga ate ffenna ng'abanyigiriziddwa okumala ebbanga. And I've been part of them. We've been part of these processes. Who is discussing the issue of a constitutional review commission in the manner in which we have articulated them? So there are unresolved issues. And nobody should claim monopoly of ideas. You are not going to say that we were at Jevine as the whole alliance and discussed everything in this country. No. So some people will discuss some things, others will discuss others in that order. So we've come together over the issues we have articulated. And I know other groups will also emerge over other issues. So the point is, the issues we are talking about, are they resolved or not? If they are unresolved, is there a need to dialogue about them? Before really we begin thinking about creating confusion. Nobody is going to create confusion over a problem. We live in a country, the economy is bad, the land issues that are being asked. And we need to contend with these issues. So I think that should really not be a critical issue. Is this dialogue about sharing power? I think we articulated it. This is a dialogue about post-Museveni. A dialogue about post-Museveni. How do we want, for example, governance issues to be beyond Museveni? How do we want land issues to be beyond Museveni? So it's not a dialogue of saying let's sit together and share power. No, it's actually far from it. Although the word dialogue sometimes in its simplistic nature may be construed in that perspective. The idea of the frustrations in Parliament, and that's why we are saying this discussion should really go beyond the Parliament. This should be a discussion taken to the people, owned, managed, and shaped by the people. Because as Parliament, we have our own limitations. The limitations are enormous. If you bring a matter and the SEC decides, or the NRM caucus decides, it will definitely fail. But if a matter is really people-centered, if a matter is generated by the people, no amount of caucusing will stop that idea from finding its way. That's why we are talking about a constructive dialogue. Because in a constructive dialogue, you are going to see beyond your parties or beyond where you come from. So I understand the frustrations, the position, and even then, even if there are frustrations, they will never stop us from demanding for what is right. It is like saying that because certain tuli batukuvu ku nsonga za ssemateeka, twagala kubeera abatukuvu ku nsonga ya federo, ku nsonga y'ettaka, ku nsonga y'ebyenfuna n'ebifaanana bwe bityo. Kitegeera? N'olwekyo ekyo nakyo kyetaaga kitegeerekeke. Mwami Kabuleta abadde atugamba nti tulina ebitabo bibiri, tulina Korani ne Bible, naye byonna babiyita Holy, the Holy Quran, the Holy Bible. Okitegeera? Naye tekitegeeza nti ono noono tebalina gwe batakwataganira. Balina ebibagatta, balina ebibaawula. Ebitugatta byebyo bye tunyonyoddeko. Ate bye tulowooza nti bannayuganda abalala tebabitaddeeko nnyo sira. Kyovola abaffe twagala biteekako sira kibeere ekinyusi kyaffe nga tutambula. Era mu nteekateeka eyo twagala buli munnayuganda aweebwe space. Situagala muntu yenna alekebwe bweru. Twagala ababodaboda program alliance. Bannange babadde moa instructive ku kyo. Tetulina gwe tuzze kuvuganya. Ate teri atulinako buyinza atwogereko kino na kino. Tuzze tutunuulira ebintu ne tutunuulira tugenza okulaba nga ffe kye twetaaga tukikyeyalinga ne bannaffe ab'ebibiina ebirala. Tusirisinga bisirisinga bumbuzi. Mwe mugenda mu maaso wapi omusajja dictator abatwala omnipotentre ne musirika obusirisi. Tuvuddeyo ate nga okuvaayo kwaffe
ku exercisinga kye bayita freedom of association. Era tugenda kubeera friendly nga mukulu Kabuleta bwayogere nagane yes tuli friendly naye you can be tough. Omala gatwogerako bala tusobola okwambalira kuba n'okwambalira it is our right mu international law. Land friend wange akimanyi bulungi nti no singa olumbibwa I think Article 550 something you have a right to reciprocate. Kati atulumba amala okweba endegera naye ate lwaki oba otulumba tukwasize wamu era kankitangaze singa tutambula obulungi bannaffe nabo ne balaba omulama gwe tuliko tusobola gye bujja bwe tuba tusize okulonda nga kyetaagisa okusibira ku muntu omu ffenna unit singa 3 oba 2 nezimatira nti oyo yasaanidde kati tuleeta ku balabala. Lwekyo bannaffe tubasaba mubeere ne disipulini twongerere okutegeeragana. Tuteekateeka n'okusawo semina ey'amaanyi tugyogeddeko wano ne mukulu Kabuleta. Semina eyo bwe tunaba tugitegesi nabo tujja bayita abaagala okujja babeeko kiboogera balabe fashoni y'okudiringa n'ebintu scientifically. Mwenga ab'amawulire tubasaba tubeetondedde kyemufunye si kyekyo kyemwandibadde musuubira oba oli awo okuba obateeka nti wabaawo ebintu bye tukola mu kwagala obutakola butuufu kituyambe ffe ng'abaki ng'abantu. Mukoze olugoba oluteebi gye bayita front naye ate munda ogamba nti singa Kabuleta oyo omunyigiriza nadda wansi era mwe muva ebibuuzo ebyo ebyamangu ani akulembedde ani akoze bwati ani akoze bwati kubanga tulina endowooza y'okuzimba cult kizibu kya ggwanga lino kinene naye mu opposition kizibu yewajena talabwa mukamwa mukaku tayogerwako tabuuzibwa takola bwati abali wano tulowooza that is an unresolved the issue mu lutalo lw'okununula eggwanga lino tewali kuzimba bukatonda butono mu ffe. That is an unresolved issue. Another unresolved issue yali wano twalina kye twayitanga interparty rivalry. Amangu ago lutuula nga Somalia atandika kulowooza bifo bimeka lwaki byonna sinze mbifuna ebyabwa MP ebyobwa kansala. That is stupid. Naye mutumanyi waliwo eyabuuziza omukyala nti gye mubadde obuwanguzi nabo tufunye gye tubadde ani yali amanyi nti Asumani basaalibwa owa Jema ekibiina ekirina sayizi bwetyo yali asobola okuwangula ebugiri nga bamuwagidde ba DP ba FDC n'abalala naye nga waliwo abagamba nti wano twagalawo ekibiina kimu kyokka. Simanyi kitegerekese bulungi nga opposition okujja tuteekwa okuwa buli muntu ekifo ekimugwanidde ku lwa bulungi bw'Abannayuganda n'okuteesa kwebyo ebinatutwala mu maaso ng'eggwanga ate ffenna ng'abanyigiriziddwa okumaliza ate kivuiremu n'abaana baffe eddembe n'okweyagalira mu ggwanga lino. Waliwo unresolved issue eya intraparty terrorism. Njitana terrorism. Intraparty terrorism. Tera y'okugaba kaadi oba kujimma. Olina abeera oyo anyogeddeko tajja kufuna kaadi oyo abuuza ebibuuzo bingi tajja kufuna kaadi ennaku zino mpulira terrorism ejeeyo mwenaale mpitirivu atumene piraawo naye azze naye atandise genda mu eyo oleeka okusaba mwenda oba ani akutuusa ew'abalangira eyo tetusobola gigumiikiriza ne mu position. Olinga looza twadeko okubaawo babulooka b'amatikiti omuntu ateekwa okuba nga bwe tuba tukola wano buli omu asaanira ekifo kyakola ki kyagendamu asaanira obwa komanda bwagenda okukola ki okufuna batudatuka ekiseera nga tugambe nti elections kakati tusobola ozigendamu era ojja kulaba asaanidde okubeera ekyo ng'era naffe ffenna tumuteekako ki etofaali ate nga tumuyise Katonda. Simanyi tuwulirira bulungi eyo yenjawulo yaffe n'abalala. Endala yensonga ya leadership failure, yensonga ya accountability and trust gap. Neno mu opposition yensonga oba deficit, yensonga bwe tulina okukwata mu occupational hazards zaabo abatugira twagala tutese ffenna tumanye bwe tugenda. So accountability deficit kitegeeza bw'obeera owa Jema era mwami Jema njagala nkwebaze wano mu bonna kubanga ebibiina ebimu kubiri wano gwe mufuna sente. Naye tubadde tugenda nga ba PFT ku Jema ku milioni 10 ze bafuna eza mwami basaalibwa
basalirwa n'ateekawo tent, basalirwa n'ateekawo ekyokulya, basalirwa n'alabirya abaana mawulire. Thank you very much. Ekyo kyekitegeeza obutaba n'accountability deficit. Tulina resources ntono. Abasajja bagendanga ne babba bank ne batwala emmwanyi. Naye mu kiseera ekyo okubanya olw'okuba baali serious ku buyinza bwe baali bagendamu bagezako ne ze babbye bwe togenda bwe baba bakutumye okubba gwe n'oba nga gozi tuteweka. Ennaku zino ebintu byakyuse n'eno mu opposition. Ffe tugamba n'ekyo nakyo kiteekwa okutereera resources ze tufuna zibeere za revolution, abantu basobole okuzimba amaanyi ge bayita people power agava ewabasalirwa agajjawo embeera ge tuyita 3 phase. Obategerekese bulungi kubanga tulabye wano abamu nga temuna babitegeera bulungi. Naye whole alliance is about that. We must be holy to our promises, holy to the resources that we know okununula eggwanga, holy to trust getulina, holy mu ntambuza zaffe ez'omulimu gw'opposition, holy ne batugamba removing a dictator. Tuteekwa okubeera holy to that removing a dictator. Oba ntegerekese bulungi? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Awo oluusi wajja okubeera confrontation. Tukugamba Sebo bali abaagenda mu nsiko bagendayo nga baagala buli Munnayuganda. Naye bakugambanga nti kyokoze kiri subvertive ku revolution. Nga bagamba nti tulina maanyi ffe nkumbi yo yiyo. Mukyabajjukira nkumbi yo eriwa? Futi bbiri awo. Tuulamu tulaba kati ogyamu. The rest was history. Mukyakijjukira? That's why bakozesa obukugu ffe tebagala kukola bwetu. Naye nkugamba sometimes even to yourself oteekwa okwekuba mu torch ebintu mbikola bulungi oba sibikola buki. You must not pervert the revolution. You must not pervert the dialogue. Eno dialogue gyetwogererako. You must not let down abantu. Toteekwa kuyiwa revolution. Toteekwa kubayisaawo, kubasiba bula wa kubatimba bula. Ennaku zino waliwo ennyimba ezimu era zirimu ebigambo bwe bityo. Oteekwa okukola ebintu by'ogamba ne bwe mba nkomyawo abalala bajja kukola ki? Bajja kumaliriza. Omukulu Jabudde abagamba tewali mukulembeze wano kubanga tumanyi olutalo lwa bonna naye bwe tuluzimba obulungi tujja kuluggusa. Mwebale nnyo.